naffe Tuggussa Enssonga. Nyina kumanya kati byonna nze ngambye n'obwongo bwayesibye dda sina simanyi kubanga nanenoonya okunoonya muto wange ate muteeke mabega w'emitayimbwa amusibe nabyo ne binsobera ne ngambye ewaka bwe banaabiwulira eyo abantu nti bamulekwa tebatandise kwetta nga oba nfe mulekera abaana musabira ne ngamba Mukama Katonda gw'omanya ekyokumukolera kuba mbadde eringa ngamba nsabira mbeere bulungi nkomewo mirembe kuba abaana bangi twagenda nabo naye kati bakoma mu mabox kitegeeza bino byabadde nnimba nti ansabira nkomewo mirembe abadde ansabira nfiireyo. Ekyokwetta wakirowoozezzaako? Nakirowoozezza kiro nga bw'oba neewoobutwa twakimbonyebonye ye lwakinze. Nyamo gela kwa tirachi. Sebola ba. Zaka kunyonyele kubizibu byange. Natunde takali ya mama. Abenganda bonna banchawa ngamanyi ngenda bweru. Nene banzaba. Wata maiti wali Uganda wali we emirimu. Wata manyi watubo job agencies natete. Baga be emirimu. Sebola funa wa mulimu. Kugambe bagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kata nango genda kuntu. Ja kutwala kati. Ngeze. Uganda Tumo Job Agency Limited Bela kabaka iraba nambemu kufulira bana Uganda emirimu wamona mu abagala abakozi basange bakampala na tete kuba Kairodi tutende ya bintu okumunye ebisinga wo tukumye ku noti musanvu tinana mukaga 17 ne ku noti 7 ana mu 2 11 noti mukaga. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Wana bayonga waliyo ba promoter obanga sponsor asobola ku supporting audio nagikola dda mbuzi nagenda nga njikoze obanga asobola okunkolera yo ku video nange nentambulizaawo obulamu tuyimbire nsaba buyambi mbayimbire mu akayimba akayimba kange kagamba maziro bwire bwingi ninshaba ruhanga ampo mwami wanje hanga mbo bujeni yantere mbaga mutwale no mubazeire banje kashaba mukama narindiri ati ruhanga ngarukire mwe shala zanje ampiro mwami omulungi ampiro mwami oundi kwenda aina kanyindo akararo ni wogo unturandindirire ai wanyita ai wanyita runyamunda baby wanyita baby wanyita runyamunda terere ngomanzane nzaniro mulunjo gwo undi kwenda ai wanyita rufanagana oli omukyala we yayimba nti wanchakachange ebinyote mwamutegeera nti munyankole tetuli banyankole naye tuli western wandyange ebinyebwa SB4 Tuggussa Enssonga ye slogan yaffe tukubuuzaako gy'osinzidde okubeera ng'otulaba netukwebaza emirimu gy'okola nti weebale kubeera ng'okakkalabya
baganda baffe abakolera mu Kikuuba mu Kampala tubaagala nnyo namwe mutwagala nnyo. Tulina baganda baffe ku mini price awo batulaba nnyo kituzaamu amaanyi kutambulako mu kibuga nosanga abantu Serefi SB4 nkuwagira nnyo mumanja jjajja boolo tugenda tumu akyalina emboozi mpanvu nnyo jjajja boolo tugenda kubanga tupamuddiza mu maaso awo ate nga ekyenjawulo mu kukyala we twategedde waali jjukira nti jjajja boolo yafunamukko kasente kati awo weebuuza nti biggwerawa adda oba tadda. Nze muzzukulu wa Kabajja Albert editor waffe ate omulala ali ku kamera ne kamada we tutambuza ekintu kino bannaffe batuteekamu akasente bebaziwa and sons genda yote ku Mukwana Arcade wefuna ebintu biri mu original ate nga bakola ne delivery paka ewo ku mulyango. Jjukira nti bakuleetera blankets butimba bwansiri mattress protectors bed covers n'amasuuka n'ebirala ebiringanga ebyo babayita baziwa and sons basanga ku Mukwana Arcade tojja kubanga ate wejjusa ate nga olunaku lwayo toyungibwako bannaffe abatumo tumo property agents oba tumo job agency banono bafunira bannayuganda emirimu tebatwala abantu bweru mumpulirize bulungi bano tebatwala abantu bweru bano bafunira bannayuganda emirimu gwe ng'onoonya omulimu genda tumo ojja kubeera ng'ofuna bakiriina driver abasikaali mirimu mingi nnyo bwekasita ogendayo ng'onoonya omulimu gwo bwegula ojja kubeera nga ate ogufuna naawe gwa boosi ng'onoonya omukozi atajja kubeera nga ate muyaaye wekwate bannaffe abatumo oyinza okuba ng'olina wakaawo wetaaga housemaid oba housegirl bamulina ojja omukozi ku ttumo obeera ku sure deal nti si muyaaye ate nga mukozi wa mirimu. Tuve mu kulonda abaana abakozi n'olonda bulonzi nti gundi n'osanga omuwala ku kkubo noonya mulimu n'omuwa omulimu ajja kubba nga tena nawe otandika munoonya muno kasita ojja omukozi ku ttumo obeera ku sure deal nti woofiisi weeri baba bamanyi buli kimu ekimukwatako. Bakwire ku ssimu eziri ku screen okwo be batumo job agency. Tuline ajati bakuyitani kozi bampita Philomena ko kwijukya Philomena lya Kisiraamu lya Kikatoli kifulumeera takuba tulizunguwaza mwe tulita Philomena fulumeera fuluwero Philomena ngoyambadde nga ajati anti lakuba mbadde eringa byemanyidde okwambala kati ngenze kulaba nti kanyambale bwenti kulikayo navuddeyo wakoma uddi ku Lwakutaano Lwakutaano Philomena erinya ndono gwe gusoose okuliwulira era lyo lizibu tata wange kirabika wayalijawa naye nga waffe bampita Philomena enjatula yalo Philomena oba Philomena oba Fulumeera linnya lya Kikatuli kinyo nga bolaba era wali osaana kuba mu sister bwe kiri era waffe waliyo faaza mu maka gaffe kyekyakugaana okubeera omu sister era bya family tata yanzala bali kale sasobola kubeera munda muli nti nange nyumirwa obulamu ng'abaana bawaka ekyo kikujjako okubeera omu sister ntosobola kuba mu sister obeera mwana wene bali nga toli wampeta waka mpozi kati kisoboka naye dda wenkulidde kyabadde tekisoboka. Okay, Philomena ono abadde Saudi Arabia amazeeyo emyaka 2 n'emyezi 2 ng'apambana. Emboozi zino twali twalekerawo okuzikola lwaki kuba emboozi zino ze zimu tubalabula netubaleetera puroguramu netubalabula bwe twabalabula ennyo nga bafuna waliwo babloga abalala nga babajja ku YouTube kuno oba ku YouTube kuno oba ku intaneti kwafunamu kasente twafunanga cases ez'enjawulo nga nnyingi SB4 ono yankoze kino ono yansabye emitwalo 8 ono yansabye akakadde mbankolere yuno ne bababba muvudde Saudi bababbye ne Uganda bababba etusalawo okwesonyiwa emboozi zino naye olw'okusaba kw'abangi twatudde netugamba emboozi zino tuddemu tuzikola oba osanga tunaddamu ne tulabula ku baana abaanayiga bayige batayige baleke bababbe tubalabula ku SB4 Media nti oba ng'ogenze ebwere Saudi teweesiganga boyfriend
tewesiganga kabe muzaddewo kabe mugandawo kabe mukwano gwo ku kyesente. Nyongera okujjukiza nti Uganda bwe tuli akasente ko katoyo ku byampi. Tebereza nti singa mba muganda onompereza sente ndikakadde kanterekere nga landlord amanja. Sobola okukkiriza landlord okungoba mu nnyumba oba mpayo sente zo. Ate kasanzi waayo ziba tezidda. So Philomena abadde Saudi Arabia naye wano waali we yakomyewo. Mpozi n'aba eyo babayita abaya yakomyewo mpozi n'abaya wakomyewo n'abaya nga mmeka nya wakomyewo n'abaya nya naye wamubuuza nti ki kyokoze Saudi mu myaka 2 n'emyezi 2 oddamu ki ansa ki tewali kuba essuubiri mbadde ndiyina nti sente muganda wange yazinterekera naye kati essaawa zino wenjegerera simanyi waali n'essimu yazigjeeko. Sembe za katebe gwali Saudi Arabia gwasuubira okugenda Saudi Arabia sembe za katebe gwe eyakalinyanga wakatuukayo naawe gwateresa muganda wo oba taatawo oba maamawo oba bbaawo sembe za katebe. Kati nenyo tutandika emboozi eno tulinako omugoberezi waffe era we Saudi Arabia yajja mukwano gwe ku TikTok ne bafuuka ab'omukwano mu nsonga z'ekikulu. Kale ne bafuuka abaagalana ku TikTok okwo. Mu mwezi nga gumu yali yakagenda myezi ng'ebiri naye ng'amazeeyo omwaka gumu n'ekitundu nga sente zonna wazikwata waziteresa boyfriend we bujajja ku TikTok. Omwezi oguwedde omwana ajja mu inbox yaffe n'ebifaananyi nga gwabadde ayita boyfriend we akoze omukolo gwabadde gwakwanjula era ng'ayanjudde. Ono lwamugambyeko oli n'amublockinga. So twewala ebintu ebyo. Agenda Saudi kola tukole tusevinge tuve nkugabula sente zaffe buli gwe tusanze. Badde kayitawo buyisi naye twabuliddwamu engeri y'okumuyamba kubanga gye beekwanira tetwaliyo. Nze mbamanyi obanga ovudde wano Uganda ebeekulemye ng'ogenze kukola ate wakamalayo omwezi ku myezi 2 otandise okufuna aba boyfriend omwagaza ki ng'ogenda kumala omwaka mulamba nga tomulabye myaka 2 nga tomulabye. So tuyigemu ekyo oli yayanjudde mu sente zoono. So tukyali awo twebuuza tumuyambe ate bwekuba muyamba tumuyambe tutya kuba ono jagenda gambe nzi sente sizirina oli ali eri. Philomena obulamu bulungi si bulungi kubanga embeera gye mbadde mpitamu eri ebadde ya sinungi nga bw'omanyi mu kyumba ky'omuwalabu okola obonaabona kyokka ate n'ogamba nti kambonebone lumu nzire waka wakiri obulamu bukyuke naye n'ogenda okutuuka ng'oli gw'ozaalibwa naye mwennyini nga sente zonna aziridde. Kyekakutwala e Saudi? Ekyasinga okuntwala e Saudi nina abaana bange nze ndi single mother w'abaana 5 naye nina omwana wange abadde asoma ne kati asoma kati agenda kola senior 4 mwaka guno. Nga sente siina nga nazimba y'akayumba nako nga kannema okumala embuyaga yakatwala n'embeera nga sisobola nakasereka embeera ya korona nga bwe twagiyitamu awo nengamba ne wabaawo ngamba nti kankutwala era nabo basooka n'okunziba bamuko naye n'amala n'antwala oyo yantwalako sente zange naye n'amala n'anfunira omulala n'antwala nengenda nenguma nenywera nekisinga n'okunnuma nga n'abaana bange bennyini bana abato babadde tebasoma nga nimba nti basoma kyokka ate nga tebasoma. Muganda wamwendeza nga school fees awulira abaana zonna sente nazimusindikiranga nze saasindikanga mwezi gumu nabadde bwemala emyezi 2 bosi wange bwe yaŋŋamba nga nsindikira nga myezi 2 bwe gituuka nga nsindikira nga nzimusindikiranga nga yagulawo akawunti mu Equity Bank nga mwaziteeka. So mu sente zamusindikiranga kwaliko ne school fees?
anti ngasoka najjako school fees najjako nezize wakakukozesa kubanga abaana bange abadde nabo kati endala nazinterekera sindikira zaterese abaana tebasoma lwaki nga tebasoma nga te school fees wasindika abadde awerera omukulu kuba mbadde njogera ne teacher ku ssomero nga amanyi nti omukulu nja kwogera nti mumpeeko Victor njogere naye nga ye asobola okuziwaayo kuba ekyo okukijjawo ekyo naye buno obuto buno bubadde wuwe bubadde tebusoma. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nakabitegeera kati jo nti babadde tebasoma. Bakitegedde otya? Nakitegedde kuba bangambye era balabye ndi kugira nti nga bagamba naye muganda wolooza teyadduse enamba tezikyaliko nga nzinoonya nga nkuba esimu teriiko kuba twabadde tuteeseza tubadde twogera bulungi okuva ku kisaawe n'okutuuka ewaka ne bwe namugambye ku bya Sente ne ngamba mani sigenda kutuula kubanga ennyumba yali yazimbako katono nga etuuse awo ng'ogenda kutuuka ku madirisa gy'abadde anzimbira abadde ayongerako ku kana kayumba kange kennina kanemugamba tugenda kujjayo Sente mu banka nsooke n'okuzimba kati Sente endala zikole ki ntandika okukola bizinesi. Nagamba kale nenga ndolaba ng'embeera akyuse ngagamba kati ngenda kuzijjayo enkya ate twamaze nagenza okulaba nga takyaliwo ngambulako. Tuddeyo kati nnyo ku ky'abaana wagenda basoma? Baali basoma. Mu kugenda nga basoma no bamulekera? Baali basoma. Eyo tamu baali basoma era nali mpaddeyo era ne bwe natuuka etamu eyaddako baasoma naye kati awo nze mbadde manyi basoma era abadde abampa tuli bulungi naffe tuli bulungi bwana buto ak'emyaka 7 n'ak'emyaka 9. Nga myaka 9 nga tosobola kugamba nti mama nze sisoma? Teyaŋŋamba babadde babampaka kadakiika katono ku WhatsApp buuza ku maama n'ababe bonna nga bambuuzako mulundi gumu nga tuva ku ssimu nga ngamba mwavuddeyo ku ssomero nti twavuddeyo. Oba bigambo by'abantu nga babadde basoma nga jasa abantu bagadde kukola ki? Babadde tebasoma kituufu babadde. So emyaka gyomazeeyo emyaka 2 abaana bagitudde tebasomye? Ababiri abo omukulu ye abadde asoma. Kubanga omukulu namubuuza nimugamba wagenzeeyo gendayoko eri ewa anko olabe bamali embeera gye balimu. Nangamba ngenzeeyo naye Maria yamenyeka omukono kyokka teyamenyeka omukono tebaŋŋamba saakitegeera naye kati n'omwana n'omukono gwalemala guli bwe guti gwetaaga kukola sajjale kyokka Sente abuze. So mu kugenda wano mwagenda ng'okipulanize nti kugenda oziwa oba kyakugwako bugwere? Twagenda nga ngenda zimusindikira azitereke
azinterekere buteresi naye bwe yamala n'angamba leka nkuzimbireko wano nkwongerezeko funeko akalumu k'abapangisa ne ngamba kale nensoka nemusindikira yawe emyezi 6 kyokka bwe tuteesa nti agule trip 2 za broker ng'agula bwe tuteesa nti agule kweganga bomanya material agenda kungamba nti sente zaweddewo kiki kye wazimbye okusindikira ebifaananyi ng'azimbyeko akantu katono bwe kati nti miliyoni mune ekitundu ezasigaddewo ze zazimbye oba miliyoni 4.2 ze zazimbye nensirika kati ekyava omulimu gamba omanye ebyokuzimba tubireke sente ezinterekere buteresi kati n'atandika kuzitereka era mbadde manyi weeziri kuba badde ansindikira n'ekiraga nti aziteeseeyo ndowooza bwengeri kawunti gyeriye kubanze ndanga muntu yange yali yabula nali saagulawo akawunti nti yange namwesiga nga muto wange. Watugambye nti wazaalibwa wabweru wakula nayo wali omumanyi nnyo? Nali mumanyi nnyo nga bwe maama waffe nga bwe yatulekawo n'afa twakula tuliyo basatu omulala akyaliyo kati ffe twajja eno mu kibuga naye yena abeera wa muganda wange omukulu nze nga nebeezaawo nga bumanyi nafumbirwa nebigaana nentandika kwebeezaawo kati nengenda ng'embeera mbi. ye nga ye abadde abeerawo? Abeera Kawempe. Apangisa yazimba? Apangisa. Mukupangisa wano mumuweereza ssente emyaka gy'omazeeyo mwali temulina buzibu bwonna? Tubadde tetulina ino olulimi lulungi nga ndaga nti talina buzibu nange nga bwomanyi ow'Oluganda mwogera baaba oli otya nga manyi n'okumbuuzaako oli otya ngena ku bbiri zino nga sikuuliza biki so nga atayiminga just sente zabadde njagalako nze mbadde sikimanyi omanyi Katonda yatukweka emitima. Omuntu oyinza omulaba n'omwana gw'ozadde osobola okumulaba oba maama wakuzadde ng'akulowooleza kirala kyokka gwe olowooza kirala. Wanabadde musuubiza nti ezo sente zenna ngenda kuwako miliyoni 3 nawe okole ki oguleyo ploti kubanga muzimbi azimbe. Naye wenjogerera wano mukugenda e Saudi gwenga gwe plani zo zaali zitya? Wali ogenze ngo plani zo wali ogenze kwa zaali zitya? Plani zange ndi muyimbi n'okuba. Oyimba? Ndi musician. Mbadde nyimbala kuba corona we yayingira nyimba oyimeyo bamanyi Mbalala 40 bamanyi eyo mu Western. Ngoyimba nyimba ki? Nyimba za gospel kati mbadde nakubayo n'olw'embaga. nga bazikuba ne ku radio geno nga natandika kuzitwalayo naye nengenda nga njagala nkomewo nyongere mu music wange nga manyi bobo ina sente nga nzimba kayumba kange kagwe bulungi nyimbe n'okuyimba ntandike kwegata ku bayimbi nyimbe nga njagala n'okufuna capital kyekyali kintute abana bange basome kuba mutabani wange ayagala nnyo okusoma era kati amaze senior 4 naye ne kati ne school fees agenda musasulira tamu eno simulaba nengeze ebibuzo zo yabadde yaziwaddeyo. So kubyana zonna plan eza kutwala Saudi okozeewo ki? Tewali n'ennyumba teyagimala kuba we yatandika okumbuzaabuza nengamba sente zitereke tujja bikolako nga tuvuddeyo naye kati essaawa zino nkugambye n'enamba n'obwenjikuwa n'ogikubako egamba teriiko kuva we najjidde sinamuteekako na liiso lyange jasi tubadde twogerera ku simu kasi yateganga naye lwaki tewazeemu n'okola biki nenga ate lwaki kifo ky'okwebaza Katonda nti nkomyewo ndi mulamu abaana bakomerawo mu bisanduuku mwana gwe kiki agamba nawe wandisoose n'okola sente ne ziwera n'okola ekintu ekitegerekeka nenga nedde ezo z'olinawo ezo zembadde nkola zezo zigenda kukola kyekinaakola ne kati tewali n'ekyokulya kati wakati wali kyokanva ku kyeyo kati kyova olaba ngambye kankunoonye nsaba abazira kisaba nyambe kati gyobeera watuukidde wange? Natuukidde wange kuba nagenza okulaba nga abulaabula era mbadde nina okutuukira wange emuyitagye twogeremu naye kati esimu n'agijjako esimu bagibbye bubbi? Tebagibbye kuba gye nasiibye nga munoonya nasanze taliiyo mbu simanyi yasengukidde eyo simanyi nakaseke simanyi wali eyaŋŋambyeko ekintu ng'ekyo nene ŋŋamba kati okwerega ne muto wange kuba mukwase Katonda. Bino ebintu ebibeerera ebizibu bo mukugenda abaana yabalekedde ani babadde abeera nabo? Abaana nabasanze waka kasa yategedde nti jukira nakubyesi nabadde mu mwezi nga mulamba nga ngoba ku by'okujja eno
ne mugamba nsindikire milioni 2 n'ekitundu nkomewo eza air ticket ate oluvannyuma abagundi ne bayamba bana aba office ne bagamba boss ansalize air ticket kubanga mbadde mukolera nakkiriza nansalira nenzija kati awo process y'okubula ndoza kati awo yaleesa abaana n'abateeka ewaka kuba ewaka wali akawala akaliyo kenalekawo nga kalina abantu baako nga babeerawo ennyumba obutasigalirawo bwereere ng'amanyi nti oli omulenzi bw'aba awuumudde abeeraawo amaraddeyo kubanga ali mu boarding alime kusanga ennyumba nga nzigale nga teri alimu akawala kansaba kubeerawo ne kakkiriza ne ngamba abeerawo wagenza okudda abaana bo wabasanzewo nabasanzewo ninga atemu ne bangamba anko yatuleeta yabadde amaze enaku ng'abaleesi kyokka bwe twayogedde ne mugamba nteerako ssente teyakiŋŋambye ne nambulako bw'atyo bazadde bammwe gye bali baafa bonna temwinayo yadde omukulu nti oba mukulu bakojja oba senga bw'ate baafa mu kika mubeeramu n'omuntu nemanya nti kati oba senga gundi tubadde tulina senga awo waffe naye yafa awo ebiseera bya korona awo yafa kati tulina bulaza waffe era awo waali awo nowabadde abeera ye yagambye ate bulaza wamu bulaza yangambye ebyamwe kati sola biyingiramu kuba kati nze mbadde mulaba mbadde simanyi kigenda mu maaso wakati wo naye ye bulaza woyo omukulu yabadde amanyi nti sente oziteresa ono bulaza yabadde akimanyi kuba mbadde njogera naye yabadde akimanyi ogenda kubeerawo otya ogenda kukola otya simanyi nange kubanga kati ntunuulidde ensi yonna n'enyungu n'ensoberwa nenga kati ngenda tandikira wa siina yadde n'ekikumi ne sente zino ezindeese wano waliyo neiba wange yampaddeyo emitwalo egyo nagamba gikuyambye okukutambuza era yabadde amanyi ngenda eri kunoonya bulaza wange naye nga namunoonyeza waye nga newabadde abeera taliimu taliiwo essimu ye wogikubako egamba eti egamba teriiko bagezezzaako ku ssimu endala okubisa essimu endala obwedda era bwena bagigezaako kiraga nti yagigyeko myaka 2 n'emyezi 2 gy'omaze Saudi komeddewo mu mazika gwe yalukomyewo nga oli musanyufu omanyi okyusizza obulamu era we mbadde ndowooza nakyusa obulamu mpeerera abaana bange wakiri nabo basuleko awalungi babeere bulungi n'ebigaanya bwatyo bwasazeewo badde nsaba oba waliyo omuzira kisa sobola okunyamba wakiri maliriza ennyumba yange fune n'entandikwa nze ŋŋamba essaawa zino obuyambi bwe wali noonyezza kufunira muganda wo n'omanya kuba bannaye abaana b'e Saudi oba abaana baawa Dubai yonna omaanyi temugenda nga kukolanga ssente zammwe nga baganda bammwe ba boyfriend bazadde bammwe bazirya nga ate musaba abantu obuyambi abantu babikoowa mazima nga bajja tuyamba kuba kati nze olowooza ngenda kola ntya nga sina na kyendiisa baana ate singa ogamba nti kale muganda wange oba ssente yazira neyetta nomanya nti weyavaawo naye nga waali mulamu nze mwennyini ze mbadde njagala okwetta obadde wekala kwetta kuba kati ngenda kubeerawo ntya n'abaana kati ate wewetta abaana obalekeranga nze nebayamba ekyokwetta wakirowoozezaako nakirowoozeza kiro nanga woba neewa obutwa twakimbonyebonye ye lwakinze obutwa lwaki tewabwiwadde mu kaseera nati nagenda maze neŋŋamba naye Mukama Katonda okwetta negenda mugeyeena kanoonya abazira kisaba nyambe era kyekisinza okunoonyeseza nga kanfukamire wakiri nsabe maama w'eggwanga lyaffe Uganda maama Fiina n'abalala bonna wababa wali eyo nga oba ina ku mulimu oba ina kasente ng'asobola okunyamba wakiri maliriza akanyumba k'abaana bange basula mu mpewo enkuba ebakuba
mbateekako just biveera mbadde ngenze kulaba nga nkyusa bulamu naye omuntu bw'atyo bw'asazeewo okukola. Nsaba kunyamba bambi abazira kisa abali mu nsi muno munyambe kuba kati emyaka giweddeyo kati mpwezeza namugu musobola kudda ku kyeyo kubonaabonera mu nju z'Abawarabu kambeere mu nsi yange Afirika ndabe nga nsobola okukola ki okubeerawo bwe nfuna kapito nesobola wakiri okuliisa abaana bange. Singa osabye obuyambi okunoonyeza muganda wo oyo simanyi oba onfunye bulungi nti muganda wo oyo temugenda nga kolanga ssente nga baganda bammwe bazirya anti nali simanyi nti anaazirya waliyo abazirya nga ba boyfriend nze ba boyfriend saabasindikira ssente oli muganda wange nzaalibwa naye bamuyitaani bamuyita Teolasi ate ddala mugizi olina ebifaananyi bye mbina nayera kuba nti esimu eri eno mpya ogenda bimpeerezaako tuliraga abantu tunoonye muganda wo oyo tumanye nti kale ali mu kkomera kati okusiba muganda wo nakyo singa omufuna nagamba sina ssente nkola kyonkola ogenda mukola ki? Sobola musiba sobola musiba oli omwana muto wange nawe osobola okusiba muganda wo wabanga alidde ssente zange nze musiba kuba tulina omwana yasiba maama we amuzayira ddala kuzanyirako ssente ze kati ogamba amuteeke mu nkomera weteeke mu bigere byabakulaba essaawa zino buli muntu alina ebizibu bye buli muntu alina ebizibu bye omuntu okwefiiriza okugamba nti nkwaddeyo omutwalo guugwa bagujja wala bwe kiri naye kati ye muganda omuleke ayinaayina gwe nga wobonaabona owaddeyo okubonaabona ku lwa muganda wo kati jjukira maama waffe yatuleka nga tuli bato ne wabaawo omuzira kise yatukuza ng'oyo omwana kale simulabangako nti alina kyabbye oba ki kati era neewuunya lwaki ate nga nze mbadde mubeererawo ne ku baana be naye lwaki simanyi lwaki asazeewo okunkola ekintu nga kino simanyi. Kati ogenda kikola otya? Tumuleka ayine gwe bonebone. Nina kumanya kati byonna nze ngambi n'obwongo bwayesibye dda sina simanyi kubanga nanenoonya okunoonya muto wange ate muteeke mabega w'emitayimbo amusibe nabyo ne binsobera neŋŋamba ewaka banaabiwulira eyo abantu nti bamulekwa tebatandise kwetta nga oba nfe mulekera abaana watya kwazi gwa Philomena watya ng'ate ye muganda wo wanalaba akatandikamu nawulira obusungu muswaziza nakunoonya okutta nakyo kisoboka kuba omuntu watuukidde okubba ssente weziti bwananzita ajja kuba nti asize ensi kuba nze ntya n'okwetta kati mpulira natidde okwetta neŋŋamba oba yayinza okunzita osanga kuba we yatuukidde okuneekweka nga ntuuse akimanyi wakasiina ssente zonna mbadde nzimuwa ssente zembadde nazo zembadde nakakola zonna jukira mbadde mbuzayo emyezi 2 kati emyezi 2 ze bansaliddemu air ticket tebampadde yadde ekikumi kakati tata w'abaana bo yayoddawa tata w'abaana twayawukana abeereyo mu kyalo yes mwayawukana naye bonna abaana ba taata mwayawukana naye era asigala ye taata ekyo badde okimanyi kiri kyekika kye famire ye we n'abaana 5 so ogambye nina abaana 5 balala bali naye balala nze mbayina so kitegeeza naye akuyambako kubali ayina bali 2 bali mu kyalo kati nze mbeera eno nasigala eno ye nadde eno kati nkuba akafaananyi naye nga yawasa ali mu nfumbo ewuwe kubamu akafaananyi ogenda tutambuza otya obulamu n'abaana abaana wabula nsaba bazira kisa kunyambako saba kunyamba wakiri ne bwe nfuna wenkolera nemanya nti nfunye kakapito nakayumba kange nenkasereka kuba kana kayumba akalala bulumu bubiri kenali naserekako embuyega nekatwala nenziramu nenkasereka nekatagwa kati singa nfuna nenkasereka nemanya nti ndi walungi nenfuna n'ekyokukola kale n'endala gye yali anzimbira sente naze nengamba agireke eyo nebeerawo kale
tusa muzira kisaye naye naali eyo ngulaye emboozi eno tugenda kuwayo essimu yo olabye emboozi eno wena amagezi gonna tuwe ku magezi tukoze tutya ye agamba takiwagira ekyokusiba muganda we ye takiwagira kati nze newe mba muganda we nga ndi eyo nga akasente nakalya neyagala bweyagaza te sisita wange talina njamunoonyera anti onomunoonya n'omulaba ng'ozizaako ki mugambe ejjukira we tuvudde ki ekyantwala ku kyeyo anti sente yazirya teziriiwo tugeze nti yenze brother wo yogwo onoonyeza onfunye nkugambe munange sente sinazirya nazikozesa teziriiwo ng'ozizaako ki ne Katonda abo bantu bwe bati alina ekyakubakolera ye alina kyagenda omukolera osobola kumuleka bw'ati ate nze siina maanyi osobola omusabira wa Katonda ekibi musabira ne ngamba Mukama Katonda gw'omanyi ekyokumukolera kuba mbadde eringa ngamba nsabira mbeere bulungi nkomewo mirembe kuba abaana bangi twagenda nabo naye kati bakomawo mu mabokisi benagenda nabo benalinya n'eby'ennyonyi nga batudde wano nawali bakomawo baafa abamu bakyali mu mafiriji abalala babazika mu malungu abalala tebanajja abalala babajja mu nsigo naye nze Mukama Katonda anyambye ne nkomawo ndi mulamu naye laba nkomyewo nga siina kitegeeza bino byabadde nnimba nti ansabira nkomewo mirembe abadde ansabira nfiireyo tunula mu kamera omuweereza obwako obusembayo muganda wo oyo nkusaba nagenda ku kyeyo ne nkugamba nti sente zange zinterekere wazirya oba omanyi nti olinayo kasente nange mpa ntandikise obulamu leka kunneekweka wona wooli kubanza okufa era tolina kyogenda funamu mugambe ku baana abaana bange babonaabona ne kati tebanatandika wenjogerera bali waka oli omu gwe yaweereddeyo school fees yasoma kyokka ne bano yabadde ngamba nti batandise yabadde nnimba kola olunaku yangamba abaana batandise batandika ku Mande kyokera najja Lwakutaano nanimba batandise ku Mande so nga wa tebalinyangako na kusomero bukyangenda omuntu ali omuwuliriza waffe oba omulabi waffe ogenda kusoba ku nnamba yo omuntu nga yalikwadde ku magezi ag'enjawulo kwaba ayitira tusobola okuba nga tuli eyo naye nga luwa mumanyi era nga manyi waali omuwe ennamba yo soma ennamba yo kubaana kukubirako okuwe ku magezi ag'enjawulo enamba yange eri 075 14 11 37 so SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi nga zino zikwazisa kuyiga kiggwali eyo mu kukula nga tukyali bato tukula ne baganda baffe n'emikwano gyaffe ne tukula wabula gye tukoma okukula nti emitima gikyuka omuntu asobola okukyuka omutima gw'okuze nga tomuwirangako yadde nti ono yali abbye akantu bwe kati yadde akantu bwe kati omuntu gw'akula nga osobola n'omuteresa ekyebibiri oba ekyebitaano n'amala nakyo ennaku bbiri gwe n'ogenda ku ssomero n'omusanga nakyo kati si bwali gye tukoma okukula gye tukoma okufeesinga ebizibu eby'enjawulo ensi gyekoma okutukuba n'etuzunza buli gye tukoma okukula ensi bwetuzunza emitima gikaluba emitima neginafuwa negyonooneka weesigise mukwano gwo sente zo oba muganda wo oba maama wo bataatawo sente zo ng'okimanyi nti omutima guli gwe yalina ng'okyali muto gwakyuka dda suubira ebintu nga bino ebyatuuka ku muganda waffe ono mwannyinaffe bisuubire oba oliawo n'ebisingako awo Philomena ensi tekomye bw'obanga olowooza byonna byonna birowoozeeko ekyokwetta si ye solution ekyokwetta ojja kwetta mu kwetta bakutukubire akasimu SB4 nti ojjukira omulala gwakolako interview Philomena nti yali ayambadde bulaka nga yebiikidde nti ye munnange yeetuze yesse tujje ne kamera tulaga bannange ntono yava Saudi brother we n'alya sente yesse n'entaana tugikwate tukuziike wetukuziika wumala oyo awomera nnyo omuceere gw'abafu ajja kulya omuceere
alye yeyongeze kama doyo omulaba ate ye mukuzinga akwata abagulu bati nagazinga nakusiba akaba ne tukuteekayo ne tuvaayo ne tudda ze wakaneza ne ani wange umala onadda ne fiina we mukazi wo yava Saudi wa mitani ono yajja Saudi nakulaba kwa neno mitani oyo naye nadda ne mukazi we ne tweyagala gwoba ogenze kakati olwo abaana bo basigaleyo nga babonaabona abaana be kyebaba basigazza watu atate wa taata we taata waabwe olwera alinako babiri omwongera abasatu baba bafuuse bataano jeri naye gyali alina omukyala kati abaana be babonebone kibooko tebasomye babatulugunyizza abaana tenka nabo okukaaba singa maama waali bamwe akafaananyi ng'olwo ofudde ogenze abaana basigadde ku nsi babonaabona omwana aweza emyaka 15 oba 14 ng'ali kasasiro kwalya omuwala kuliko omuwala omuwala weza emyaka 12 afuna olubuto mu busajjasajja baboneebone ate jjukira nti woba ng'ofudde tewala na respect ate bannange tukaabe nedda oba wetukudde ku muti guno tusiba wano kinnya ng'ogwamu nga tuzinka kunyamba abazira kisaabali eyo bambi oba wali asobola okunyamba wakiri nenfuna kapito nesobola okulabirira abaana bange saba kunyamba bambi wamala weyakoma okulya ku muceere gwankuzika kwa Evelyn Lagu era aludde okulya fe tumakinga sure teso buli week tufuneyo ate ndina muyimbi nyimba na bulungi nyimba kale simba Luganda nyimba manyi ono muyimbi goyita wanchekecha yeyo tribe eyo ye stereo je nyimba mwate nine nyimba nungi nyo bwe mbangenze kuyimba nali nyimbe hoyime Twimba Luganda nyimba lulimi olwo nze ndiwe mtukulao Bukoba bayitawo Bukoba tuyimbire era nyimba mu eyo stereo n'abayonga waliyo ba promoter obanga sponsor asobola ku supporting audio nagikola dda mbuzi nagenda nga njikoze obanga asobola okunkolerayo ku video nange nentambulizaawo obulamu tuyimbire nsaba buyambi mbayimbire mu akayimba akayimba kange kagamba maziro bwire bwingi ninshaba ruhanga ampo mwami wanje hanga mbo bujeni yantere mbaga mutwale no mubazeire banje kashaba mukama narindiri ati ruhanga ngarukire mwenshara zanje ampiro mwami omulungi ampiro mwami oundi kwenda aina kanyindo akararo ni wogo unturandindirire ai wanyita ai wanyita runyamunda baby wanyita baby wanyita runyamunda terere ngomanzane nzaniro mulunjo gwo undi kwenda ai wanyita rufanagana oli omukyala we yayimba nti wanchakachange ebinyote mwamutegeera nti munyankole tetuli banyankole naye tuli western wandyange ebinyebwa anti gwe bwino kitegeera nendi muyimbi mulungi kayimba nno kalungi nakakolera audio walon the dawn sinakola video jembadde ndiko nga mbadde maze just n'okwogera n'abantu abagenda okunkolera ne video nga manyi sente weziri nakujja kamperezaako nja kawuliriza ayi wanyita nyambe abali eyo banyambe nkimanyi mama Fina yakowa kuyamba naye munyambe bambi ne talenti yange eveeyo nfune ne wensulanga walungi nfune ne capital si kye kibadde kigenderwa ky'okusabiriza nambadde nagenda Saudi Arabia kubanga saagala kusabiriza nga njagala neekwatira ekintu kyange naye kati we bituuse kiganye myaka gigenze sobola kudda Saudi. Anyway, emboozi ya Philomena ogiwulidde bulungi gwali eyo esimu ye ku screen okwo abadde sawo gituteereka esimu ya Philomena bakubireko yenna kyasobola okuyambamu abeere nga akuyambamu kuba tomanya leero kiyinza okugwawo nga kiri ku ggwe ate kyakiri ku ye. Tusaba nawe gwe brother gwe tunoonya obanga gy'oli program eno ng'ogirabye beera n'ekisa ate siko yogerako ko ne muganda wo omanye tomanya oba munaakwatagana embeera zino zinaatereera munaasotinga ebintu bino naye nga gwali Saudi oba Dubai oba wonna gy'oli sente zo ziri seefu
bwe ziba ziri safe zitya nze muzukulu wa Kabajja bwetuteekamu akasente beba tumo job agency balonda bakufunira omulimu gwe wonna wonna mu Uganda tabatwala abantu bweru wabula bafeera mu Uganda wonna wuli ng'onoonya mulimu weekwate bannaffe abatumo job agency basangibwa awo Wakaliga enamba zaabwe ziri ku screen okubakubirako kko tojja kubeera ng'ate wejjusa naye gwe boss onoonya omukozi oyinza okuba nga olina woofiisi onoonya omukozi onoonya secretary onoonya maidi wa waka weekwate bannaffe abatumo bakuba omukozi nga bamaze okumwekennenya bulungi nga mirimu agisobola bulungi ogikola ate nga si mubbi so tuve mu kunoonya abakozi nobeera naye omukozi ennaku bbiri ate n'akubba nodda mu maziga genda ojja omukozi wo ku Tumo job agency. Muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga umali ku kamera ne blaza Kamadi tujja kudda naye embeera za manyina fono si byangu. Nyaka tusabe nsaba mukama ateekeko ekisanfu n'omuzira kisanyambe ekikulu baana bange ndabe engeri gye banaabeerawo bajja kubeerawo banabeerawo nga siina nakyenkola abaana Kampala eno buli kimu okigula buguzi waka kale yadde wensula sipangisa yadde wensula watonya wabi naye nga wakiri teri agenda kungamba nti fuluma mu nyumba eyo. Anyway, Shira Inspire Circle bakwera ku online wena nga oli mu Canada oli mu US Germany abali mu diaspora mwana olina omulimu gunenga kasente oyingiza katiriri yongeza ku income yo nga yokote bannaffe aba Shira Inspire Circle genda ku gugundi ku website yaabwe osearch genda ku YouTube ku Google teka Shira Inspire Circle ojja kubeera nga ate osearchinga ku website eyo omanye ebisingako awo naye bagamba nti tekikwetagisa okuba na office kikwetagisa just kubeera na simu yo nga kuliko data oba laptop ove mu bwavu wayongera okufuna akasente katukuleke katusabe program ene evemu ebyengera naye si byangu banno tewalese Saudi tusane kama naye abakuume bera bulungi weraba